Kenzo yakera enkya n'afumba ekintu kye n'akiguza be yakiguza ne bakigula ye n'atandika okukisolooza nga bw'akola ki bw'akyagala n'akyetera mu mbeera nti no kigenda kuyamba abayimbi bonna nti kyabayimbi bonna naye ng'amazima matuufu kiki okitegeera ndowooza kati bwe bakiyingira federation ate ereme mulowoozesa olw'okuba ayina w'amaanyi obudde buno ereme kumulowoozesa nti abantu abagiyingidde oba abatambula naye yabasinga bonna okutegeera yabasinga amagezi ayinza okuba obudde obwo ng'alina busobozi abasinza busobozi bukola ekyo obudde buno naye kaakati nalabye Kenzo ng'ayogera ebigambo nti muyimbi ki mwaba Eddie Kenzo okumanyiira menta Eddie Kenzo ngenda mutemera ebintu bino abitegeere mwami muzungu basudde yayimba oluyimba ng'ayimba oluyimba mu buddu ow'edda n'ayimba akalunda ka okutuusa lwe twevaamu nga nze ayimba ne azaalibwa omwami omwawo kakoza ne tuzimbayo amayumba agatemyanga abantu ennyumba gye yazimba e Buddu etemyanga omuntu olaba ndowooza Kenzo bw'agenda olwaleero n'agiraba ze yabadde agiriga nti baazimba obuyumbayumba obutategeera alina ennyumba naye mwaka mwe yayimbira oluyimba olwo Kenzo omwaka basudde mwe yayimbira oluyimba olwo n'omwaka gwe yazimbiramu ennyumba eyo anti olwaleero y'ennyumba gy'osobola okuyita eya Kenzo n'okusingawo kaakati kankugambe kino kye bayita Kampala mukadde kyekyali ekibuga ekikulu Kampala Kenzo agende koodi Kampala alabe ebizimbe ebiriwo bwe bifaanana kati ali mu kubanja abayimbi basse batta Badani Mugula ababanja zikalina mu kibuga ekiramba Kampala kalina zaali mu mmeka mu Uganda mwalimu abantu bamekera mu Uganda mwalimu sente mmeka lwaki obanja abasajja abo kalina nga mu kibuga ekiramba Kampala ekibuga ky'eggwanga mu masekkati wano kalina zaali mu mmeka kati obuuza Kenzo nti kale oli w'amaanyi wano mu kibuga Kampala Kenzo oba oli wakabi olinamu akeedi mmeka mumubuuza oba oli wakabi kyogamba nti mwe abayimbi abaakati abaliko bino ebizimbe bye tulaba bisituse mu kibuga byammwe lwaki temuzimbye ekibuga wakati oba muli b'amaanyi kitegeeza abasuubuzi babasinga okuba ab'amaanyi ne luli baaliwo abasuubuzi abasinga basse batta ssente naye nabo tebaasobola zimba kalina z'obanja basse batta okiraba kaakati mu kyo Kenzo amanye nti ensi ekyuka naye kirala nze nenya nnyo mwami muzungu nenya nnyo abantu bano abantu abawa obukulembeze walina okubaawo qualifications ez'obukulembeze okitegeera ndowooza abantu nga mubawo okukulembera abantu babagireyo ku mpapula baziteeke ku mmeeza muleme kutunuuliranga amannya nti gundi afunye erinnya gundi wakabi kubanga ayimbye nnyo okuyimba kitone niyo okukulembera abantu waliwo okubaawo ebikigenderako mujja kuleeta omuntu olw'okuba yayiyoliza oluyimba ne lusamba akajji ne lugenda waggulu mulowooze nti yasinga okutegeera mumuleete mumuteekawo amannya gange nze Geoffrey Nkwanga ndi musajja muyimbi ndi musajja muwandiisi wa nnyimba ndi mutabani w'omugenzi Jojo Wilson Kavuma agalamidde mu Kiyinda awo ndi muto w'omuyimbi Emmanuel Boogere omugenzi eyali bba wa Sarah Boogere omusajja oyo Emmanuel Boogere ye yawandika akayimba obukodyo bw'omukwano n'ennyimba endala nnyingi akasala Boogere yali mukyala we ti ebyama by'omumakana bikenkoza kalirawo ne nkubuuza obufumbo obwabedda wanyuma ng'akati lwaki bwamiranga bwabanga bwassanyu nze jjajja ng'erimiya yannyumizaako abafumbo abedda bwe beeyisanga wamma nange ne mbasiima wano we nneebaliza abayimbi mwenna abafumye ne muyimba nnyo ne bannayuganda ekibi temukwata ne bwe tuyimba tumala budde kati bannayuganda mbasabye mbuntu buli luyimba lw'owulidde tofa ku ndongo erinoonyereza nga nnyimbye ekyo ekikuzimba ate mmwe abagula obutambi bwaffe muyina kye mwerabidde togulanga Boogere kubanga yekka g'omanyi ng'ayimba ennyo
ofubanga n'ogula omuyimbi yenna omupya olyewuunya nnyo ng'ayimbye ebinyuma ebizimba byokka n'asinga gw'omanyi oyo nti music olina okuba nga olina ssente nnyingi. Music yafuuka wani akumanya okuva ku radio naki nekituleetera oluusi abalina ennyimba ennungi kati n'oluyimba olulungi olina kuba noonya emirimu olaba ndowooza naye nga mu butuufu owulira content yali mu luyimba nga twandibadde b'amaanyi. Naye music okuyitawo mu Uganda kyafuukidde ddala ekintu ekizibu. Ate abantu abayimba ebintu ebitalina makulu ebitali awo n'osanga bayiseewo kubanga bo oluusi baba balina obusobozi kyovola oluusi beefuula abaakabi n'osanga beegulumiza ne batandika n'ojereegerera abantu abayimbi abalungi. Waliwo luno lwe baaweze olwa Mukube Eppeeva naye nga osooka ne weebuuza omwana oyo kiki kya promoting oyo omwana yeetaga n'okunoonyerezaako kati eyayimba oluyimbo ne wabeerawo olulala Mutema Ensingo kwegamba n'obuuza omwana awandika oluyimbo olwo ideas azijjawo ga Mukube Eppeeva Mwasa Kawanga ojja kubanga oyo omwana wa ku street. Kati fumiitiriza oluyimba olwo lufunibwa lutya omuntu nga nkwanga wali okubiddwa ku Eppeeva era n'odda ewaka n'osanga Edina ataddeko TV anti kati kwe babirabira oba aliko emikutu migatta abantu zi TikTok alaba bali mugamba Mukube Eppeeva ye abaffe gwe Mukube Eppeeva yaluyimbye wamanya otya nti ekigendererwa ky'okukuba omuntu Eppeeva Kwasa Kawanga omwana oyo ateekwa okuba nga mubbi naye anti kati ebyo byonna gavumenti zikola ki kubanga omwana osooka ne weebuuza Mukube Eppeeva Mwasa Kawanga teri muntu wa buvunaanyizibwa atabadde mu kintu ekyo asobola kuwandiika bintu ebityo anti ebiseera ebisinga omuntu waaba awandiika tutera okukola ekintu kye tulinamu experience bye tuwandiika tubijja mu society. Ate nga naawe okirinako akakwate ku kyo kati oluyimba wagamba noonya emirimu teweesiba ku mulimu bye wasoma mulimu bwe gubula tozinga mikono tuweemu akapera wasoma n'omala noonya emirimu okeera okutuula bikuswaza abantu baba balina essuubi eriwerako mu ggwe bewakandanga lupiya bwe bigaana baatise walala tumanye nti lwakiri ofaayo naye ate yasoma okumalako keera n'olera engalo oswaza omuntu eyasoma nkoko njeru si lujumba njagala omanye ensi ekutaddeko amaaso tukuyinamu essuubi lingi naawe by'oyina okukola bye bingi abamu tuva mu famire enzibu nnyo munnange oba oyina okutoba okitaba obulamu tubutambuliza mu mbeera ya kutoba. Nino nakayimba ka Nabisere ate abantu bakwagala akayimba ka Nabisere yatambula atya wabula ntuuse kugwa ddalu olw'obulungi bwonna Bisere nze bukyambaawo nabulayo omuwala kusinga obulungi ye maama Nabisere wayigirawo okutambula ng'abazungu nange byansobera wajjawo ebiso byontunuuliza otyo banange togwa bbeeyi oli mulungi weebale wayigirawo okulonda ng'obugoyo obukunyumira weebale okumya omutindo Nabisere oli mulungi kalala wayitawo simanya kwenkana wali akakyaka kwagaza abaami ne bagwirana. Music mulina nzikiriza nti oli omu kubanga tutunuulira okuviira ddala eri emabega ng'olina omugenzi twataba ne Baby Deo oyo mukama amusaasire taata we naye bambi yafudde taata wa Baby Deo yafudde taata wa Baby Deo n'oyo musajja oyo mu luyimba lwa Kawanga yogera bw'olaba nti bwe baamala okumutta abasajja ababiri abasigala emabega Kawanga ne kabayita olaba kakali katundu ako akasembayo ne kabagamba nti nammwe mugende mubagambe nti Akawanga koogedde olaba buli omu n'atunula ku munne nti agwa oba oyogera kati abo abazeeyi ababiri abo abayambuka emisinde omu omusajja omutono yali omusajja omutono omwami omukulukulu owa feesi entono ye taata wa Baby Deo bambi yafudde yafudde taata wa Baby Deo kitala naye nga
twatambuza bulamu ekiseera kye twabutambuza paka Mukama lwe yasalawo ekyo nange nensigala nga ntambuza obulamu bwange nga nze mpola mpola bwetyo bwetuze tutambula nkomerero buli omu ayina Mukama kye yamuteekerateekera nga naffe bwe tuyimbye ennyimba ennungi zina bisere tonimba oli mwana wa mwami wematira mu butuufu n'owulira ng'olina ennyimba ennungi. By the way, mwami Muzungu, abantu nsaba bakubirizeengako olumu bankyekingeko ate basubscribinge ku YouTube channel yange Geoffrey Nkwanga, bagendeko ku YouTube basachinge Geoffrey Nkwanga bawulire ku music omulungi. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abave bweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka, ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Baganda bange muliyo mutya, kansuubire nti muli bulungi. Wasize otya, osiibye otya, okusinzirira awo wonna wondaba. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Woba to subscribinganga nkusaba subscribing ngoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok. Program eteekebwamu ssente aba Kikaya College and Vocational School bali wali e Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences. Kati wovaawo ogenda kugenda ku B is a hotel and bar bali wali Nsago, ogenda kwefunira ebyokunywa, ebyokulya kosa okusanyusa obulamu. Bagamba okulya ssente si kulya mwana. Kale bwe tutyo tugenda ku New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade, eyo ya byakwambala. Ensonga etuleese y'ensonga gye tulaba ebunye emitimbagano. Omanyi mu nsi muno ekintu ekikyasinze okubeera ekizibu kwe kukaabya omuntu omukulu amaziga. Era nze nakula maama ngamba tokigezanga okukkiriza omuntu yenna omukulu akusinga emyaka ng'akuzaala oba asobola okuzukuza okubeera ng'okola ki ng'omukaabya amaziga. Olunaku lwali lwakumeka? Olunaku lwakusatu twalaba abayimbi ba Kadongo Kamu nga bavaayo okubeera nga bakiika ensingo eri omuyimbi Edrisa Musuuza Kenzo ku bigambo ebimu bye yayogera.
anyway nsaba osooka obuuze ku bantu olwo tutemeteme ensonga zino abatuuliza era batulaba mbalamusizaako yonna gye musinziira okutulaba n'okutuwuliriza. Amanya gange nze Geoffrey Nkwanga, ndi musajja muyimbi, ndi musajja muwandiisi wa nnyimba. Yenze ekyo kyokka nze tekimmala. Malayo ebitiibwa, tewawulira Matiya Luyima bamugamba amaleyo ebitiibwa yeyasomerako e Buddo, ye yali gundi omugundi wa RDC wa DC ku kyalo Kifuuta. Naawe malayo ebitiibwa byo. Ndi mutabani w'omugenzi Jojo Wilson Kavuma agalamidde mu Kiyinda awo. Yes sir. Ndi muto w'omuyimbi Emmanuel Boogere omugenzi. Yes, eyali bba wa Sala Boogere. Kati awo olaba ebitiibwa nti batandise okulengera oweewaabwe. Omusajja oyo Emmanuel Boogere ye yawandiika akayimba obukodyo bw'omukwano n'ennyimba endala nnyingi. Akasala Boogere yali mukyala we. Okay. Waliwo akayimba wakatuyimbiramuko so nno etwakukyaza emabega. Akachairman. Chairman? Nakuyimbira chairman, naye chairman nakeerabira. Akantu kojjukiramu. Chairman nalwera. Kayimba kikale akaabo koyinza okubeera ng'ojjukira oba oli awo. Yayimba enkoko y'emiggo. N'ayimba eddagala ly'obuganzi. Eddagala kale tuweemu eddagala ly'obuganzi. Bano ebimba ndwerabidde. Edina tujjukiza eddagala ly'obuganzi. Ti ebyama by'omumakana bikenkoza kalirawo ne nkubuuza obufumbo obwabedda wanyuma ng'akati lwaki bwamiranga bwabanga bwassanyu nze jjajja ng'erimiya yannyumizaako abafumbo abedda bwe beeyisanga wamma nange ne mbasiima wano we nneebaliza abayimbi mwenna abafumye ne muyimba nnyo ne bannayuganda ekibi temukwata ne bwe tuyimba tumala budde kati bannayuganda mbasabye mbuntu buli luyimba lw'owulidde tofa ku ndongo erinoonyereza nga nnyimbye ekyo ekikuzimba ate mmwe abagula obutambi bwaffe muyina kye mwerabidde togulanga Boogere kubanga yekka g'omanyi ng'ayimba ennyo ofubanga n'ogula omuyimbi yenna omupya olyewuunya nnyo ng'ayimbye ebinyuma ebizimba byokka n'asinga g'omanyi oyo n'ebirala ssebo. Naye oyo ndowooza gwe alaba owulidde nze kyenzijyemu kiri kimu bagamba omutamiivu awulira nti gwayidde wa Edina ng'olwo ebigere akola ki nga agambye gwe agule ennyimba agule obutambi bwe buno ti agule obutambi buno togula Emmanuel Boogere lwakuba ye muyimbi wo naye bw'owulira omuntu yene eyafulumiza olutambi genda okole ki olugule naddala nti bano abapya ogenda kwewuunya nga bye yayimbye eki mwami muzungu mu mbeera eyo kati nze omanyi omulembe guno gwa music yonna aliko kati abantu bangi waliwo factors nyingi ezisobola okwanguya omuyimbi okuyitawo ate n'ezisobolera okulemesa omuyimbi okuyitawo. Mwami muzungu nze ndi musajja muyimbi era nyimbye ennyimba nyingi ozimanyi naye breakthrough yafuuka ekizibu olw'embeera eri mu ggwanga nti music olina okuba nga olina ssente nyingi. Music yafuuka wani yakumanya okuva ku radio naki nekituleetera oluusi abalina ennyimba ennungi kati n'oluyimba olulungi enakuba noonya emirimu olaba ndowooza naye nga mu butuufu owulira content yali mu luyimba nga twandibadde b'amaanyi naye music okuyitawo mu Uganda kyafuukidde ddala ekintu ekizibu ate abantu abayimba ebintu ebitalina makulu ebitali awo nosanga bayiseewo kubanga bo oluusi baba balina obusobozi kyovola oluusi beefuula abaakabi nosanga beegulumiza ne batandika n'ojereegerera abantu abayimbi abalungi waliwo luno lwe baaweze olwa Mukube Eppeeva naye nga osooka neweebuuza omwana oyo kiki kya promotinga oyo omwana yeetaaga n'okunoonyerezaako kati eyayimba oluyimbo ne wabeerawo olulala Mutema Ensingo kwegamba n'obuuza omwana awandiika oluyimba olwo ideas azijjawo ga Mukube Eppeeva Mwasa Kawanga ojja kulanga oyo omwana wa ku street kati fumiitiriza oluyimba olwo lufunibwa lutya omuntu nga Nkwanga wali okubiddwa ku Eppeeva era n'odda ewaka n'osanga Edina ataddeko TV anti kati kwe babirabira oba aliko emikutu migatta bantu zi TikTok alaba bali mugamba Mukube Eppeeva ye abaffe
gwe mukube peve yaluyimbye wamanya otya nti ekigendererwa ky'okukuba omuntu peva kwasa Kawanga omwana oyo ateekwa okuba nga mubbi naye anti kati ebyo byonna gavumenti zikola ki kubanga omwana osooka newebuuza mukube peva mwasa Kawanga teri muntu wabuvunaanyizibwa atabadde mu kintu ekyo asobola kuwandiika bintu ebityo anti ebiseera ebisinga omuntu waaba awandiika tutera okukola ekintu kye tulinamu experience bye tuwandiika tubijja mu society. Yes, ate nga naawe okirinako akakwate ku kyo kati oluyimba wagamba noonya emirimu teweesiba ku mulimu bye wasoma mulimu bwe gubula tozinga mikono tuweemu akapera wasoma n'omala noonya emirimu okeera okutuula bikuswaza abantu bo balina essuubi eriwerako mu ggwe bewakandanga lupiya bwe bigaana batise walala tumanye nti lwakiri ofaayo naye ate yasoma okumalako keera n'olera engalo oswaza omuntu eyasoma nkoko njeru si lujumba njagala omanye ensi ekutaddeko amaaso tukuyinamu essuubi lingi naawe by'oyina okukola bye bingi abamu tuva mu famire enzibu nnyo munnange oba oyina okutoba okitaba obulamu tubutambuliza mu mbeera ya kutoba. Nino nakayimba ka Nabisere ate abantu bakwagala akayimba ka Nabisere Nabisere yatambula atya wabula ntuuse kugwa ddalu olw'obulungi bwonna Bisere nze bukyambaawo nabulayo omuwala kusinga obulungi ye maama Nabisere wayigirawo okutambula ng'abazungu nange byansobera wajjawo ebiso byontunuuliza otyo banange togwa bbeeyi oli mulungi weebale wayigirawo okulonda ng'obugoye obukunyumira weebale okumya omutindo Nabisere oli mulungi kalala wayitawo simanya kwenkana wali akakyaka kwagaza abaami ne bagwirana music mulina nzikiriza nti oli omu kubanga tutunuulira okuviira ddala eri emabega ng'olina omugenzi twataba ne Baby Deo oyo mukama musaasire taata we naye bambi yafudde taata wa Baby Deo yafudde taata wa Baby Deo n'oyo musajja oyo mu luyimba lwa Kawanga yogera bw'olaba nti bwe baamala okumutta abasajja ababiri abasigala emabega Kawanga ne kabayita olaba kakali katundu akakasembayo ne kabagamba nti nammwe mugende mubagambe nti Akawanga koogedde olaba buli omu n'atunula ku munne nti agwa oba oyogera kati abo abazeeyi ababiri abo abayambuka emisinde omu omusajja omutono yali omusajja omutono omwami omukulukulu owa feesi entono ye taata wa Baby Deo bambi yafudde yafudde taata wa Baby Deo naye nga twatambuza bulamu ekiseera kye twabutambuza paka mukama lwe yasalawo ekyo nange nensigala nga ntambuza obulamu bwange nga nze mpola mpola bwetyo bwe tuze tutambula nkomerero buli omu ayina mukama kye yamuteekerateekera nga naffe bwe tuyimbye ennyimba ennungi zinabisere tonimba oli mwana wa mwami wematira mu butuufu n'owulira ng'olina ennyimba ennungi by the way mwami muzungu abantu nsaba bakubirizeengako olumu bankyekingeko ate basubscribinge ku YouTube channel yange Geoffrey Nkwanga bagendeko ku YouTube basakinge Geoffrey Nkwanga bawulire ku music omulungi Geoffrey Nkwanga kale gwe andaba nsaba oteekemu Geoffrey Nkwanga ogenda kuba olaba music wa muto wa Emmanuel Boogere. By the way ndina akantu kengenda okugamba akagenda okwongeza ku search ezizo kati ku YouTube channel yo genda okolemu edit oteekeko Geoffrey Nkwanga muto wa Emmanuel Boogere kati leero meka 8 we tutuuka ku 8 omwezi ogwo ojja kujombuulira results kubanga ffe mu search engine ebiseera ebisinga omuntu waba alina kyanoonya bakuleetera matches kati nti wooteekako Emmanuel Boogere kikubeerera kyangu
okubeera nga omuntu akugwako naye ng'abadde anoonyani muganda wo. Kati nze nga Muzungu David ndina okukozesa amaanyi mangi nenzigulawo YouTube channel obudde buno. Ne kiyinza okuntwalira amaanyi mangi okubeera nga basobola otegeera Muzungu David. So nga kiri ekyakadongo kamu nti kati oli agenda ku channel nga anoonya kadongo kamu. Kati searches being nti ndi omu ku bantu nze by the way nze omu ku bannayuganda nga n'ogenda mu DeepSeek ezo zi AI n'oteekamu Muzungu David kadongo kamu music analyst basobola okubuulira yaani naki ekyo kyakola. Kati naye bw'oyongerako akantu ako kayinza okuyamba. Mzee Celeste Kasule yali aina channel ye amugamba program agiyita kadongo kamu mata ne mugamba kati yongerako Celeste Kasule kadongo kamu mata. Kati Kasule batono abakumanyi bekiri naye kadongo kamu Mzee Celeste Kasule ye taata wa Kapalaga. Taata wa Kapalaga, taata wa mukodomi wange Kabyanzo simumanyi. Yaweereza ku Baba TV ne Baba Radio okay. Wa Kabyanzo Media. Sekito Franka. So ekyo ekintu ogenda gezaako okikole ojja kulaba nti kiina kyekigenda okubeera nga kikola ki ogenda omanyi ffe tweweeka ab'omulembe guli abayimbi nkwanga waleetanga mwannyoko mu kibiina ne mukola ki n'omuweeka. Kati wakula oba watuuka n'afunayo munene bakola ki ne bagenda naye nga gwamuwadde omugongo. Ani atalina Fred Sebata yalina Alice Nabata, Hamani Basudde yalina Immaculate Nabirio, Prince Jopo Kafero yalina Nantongo ono gwe yayimba mu Nantabuulirirwa. Yali muyimbi? Yali muyimbi era ennyimba ezo z'owulya nga baakatandika kulabako ezo ziringa ez'abakyala zaali za Nantongo. Ono Kafero n'akola ki n'azeeyimbira. Ba Livingstone Kasozi omuwulira nti alina Pros gy'olaba nti buli omu yaleetanga buli omu yaweeka bamukaabya n'abeera ne Bunjo oba yalagawa Bunjo munaye mwali oba nti oba era teyali active nnyo mu kuyimba. Eri emabega yali active mu Talanta African Singers pose New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yatuuka ne baawukana ne mukulu we n'akola ekibiina ekikye. Ani akola ekikye? Bunjo kibiina Sinza naye nga baba alikwera ne Mamuli Katumba oyo we batyo yafunako ku luyingo anti kati kaisa walinga otundayo teepu kiba kibiina oba n'ogenda n'okola teepu nga teepu eno ogiraba nga wogikola ng'ogende wa Kasajja omugamba munaye mukama wange twakozeyo teepu naye tubadde ate nga ekyo wokyogera eky'ekibiina kyayanguyiranga baki abaguzi kubanga akimanyi abaguzi b'ennyimba Uganda Music Publishers Association be batondangawo ebibiina ebyo era n'ezo entalo z'owulira mu kadongo kamu be baziteekangamu ssente kubanga bamanyanga nti n'entalo ezo zaleetanga vibe. Yes, be bazimba entalo wakati Kasozi nga be bateekawo ebigambo gwe ne mukubagana n'ofulumya oluyimba ye n'akola. Kati gwe otuuka n'okola n'amugamba yawukana kola ekibiina kyo oyagala kinti njagala byuma ne bakuwa amplifier ne bakuwa n'emizindaalo byabanga bimeka ebiseera emizindaalo gyalinga 3-2 ne amplifier wali endongo n'ekaaba ne bafuna saike mwe ne mugenda ne mukola ki ne mukola naye ng'ekyo nti wonoofulumya entambi n'ab'ekibiina kyo ogenda kuleeta okole ki onguze. Kati kiringa ow'essomero ng'atandika essomero nga nze ndi wa store
ekitegeeza nti Nkwanga okola essomero, Edina n'akola essomero, ne Gundi n'akola essomero, ntegeera nti nze ngenda kutunda. Bwe kiri. Okay. Kale bwana Nkwanga wanjise ndowooza wiiki nga 2 emabega twalaba omusumba Mamuli Katumba nga alina ebigambo byayogera ku Eddie Kenzo amugamba komya okumanyiira abayimbi ofudde Ssebato ow'ebigere obutamufuula nga musajja ow'obuvunaanyizibwa olw'ebintu by'obakozesa naye nga tebasaanye bikola. Twalaba omutimbagano gwavaayo ne gumwambalira nga gwambalira Mamuli Katumba. Yes, buli omu omanyi internet omanyi bavaako n'abalenzi baabwe okwo ku internet. Ensonga ekizibu kye twafunye nti ensonga buli muntu yenna asobola okubeera omunnamawulire obudde buno, omuntu yenna asobola okubeera omulamuzi obudde buno, obuntu yenna asobola okukola kyonna kyayagadde obudde buno, si nsonga oba akitegeera oba takitegeera kuba buli omu yafuna omuzindaalo. Nalaba ebintu ebyo Muzeeyi Mamuli Katumba byayogerako ng'omuntu asobola omutegeera, abantu abasobola omutegeera batono nnyo. Naye nze natandika okukwata ensobi Eddie Kenzo lwe yavaayo n'agamba nti mumbadde temulaba Muzeeyi Ssebato wano ng'alinnya takisi ne bw'oba obadde omulaba. Ako kabonero kakukakkanya oli musajja wa kitiibwa ne bw'aba agirinnya takisi ayinza okuba nga abadde agirinnya n'okwekweka yeekwese kati gw'ovudde eri omu-expose nze omwambudde okiraba ndowooza ekitiibwa kye okirinnyira era gwe n'olaga nti nze mufudde kino, nze musobozesezza n'okufuna akamotoka mwatambulira, nze musobozesezza okukola kino. Ebintu ebyo omwana oyo Kenzo naye nga Muzeeyi Ssebato kuva mabega nga alina bw'ali kubanga obulamu buno bulinga budde. Ate Muzeeyi Ssebato naye kennyini abadde abyeyogerera naga bannange waliwo ne lwe yakola ekivulu naga amabanja gandi mu bulago embeera enkutte siri bulungi nga ye kennyini abyeyogerera ng'omuntu. Olaba ndowooza Muzeeyi Ssebato Mukama abawadde obulamu. Olaba ndowooza okuba nti emyaka gyatuusemu okuva lwe yatandikira okuyimba Mukama yeebale kubanga weebali balamu naye baagwa mu mulembe gwe batasobola bagenza okugwa mu mulembe guno nga balamu nga bo ebyabwe baabikola ne biggwa. Muzeeyi Ssebato tasobola kubeera nti azze wano kuyimba n'omubuuza luyimba lupya nti kapya kikooyina. Olaba ne bw'aba Miisa Kisemakula tosobola keera nti n'obuuza Ssemakula luyimba lupya. Gweosobola okuva eri n'obuuza nti Ssemakula azze omubuuze Ssemakula kipya ki ky'oyina okimubuuza oba obuuze mayinja ekipya omwagaza ki. Oyinza okukeera enkya n'obuuza Walukaga akapya. Nga 12 tulina Ssebavuga concert ya Kaziwe Kapo naye gwe waategeddeko kye balanga nti oba balanze luyimba bo balanze Kapo ng'omu kubanga erinnya yalikola kakali bw'obeera ng'osobola okurecognizinga Kapo oba Miisa Kisemakula kakati ate Muzeeyi Ssebato Muzeeyi Dani Mugula abasajja abateekawo abazimba ekitanda gwe kwe weebase gwe kwe mutambulira abazimba olutindo mwe kwe mutambulira abo abasajja baagala ekitiibwa ekitayogerekeka. N'ekirala ng'ovudde ku ekyo Kenzo yakeera enkya n'afumba ekintu kye n'akiguza be yakiguza ne bakigula ye n'atandika okukisolooza nga bw'akola ki bw'akyagala n'akyeretera mu mbeera nti no kigenda kuyamba abayimbi bonna nti kyabayimbi bonna naye ng'amazima amatuufu kiki okitegeera ndowooza kati bwe baakiyingira federation ate ereme mulowoozesa olw'okuba ayina w'amaanyi obudde buno ereme kumulowoozesa nti abantu abagiyingidde oba abatambula naye yabasinga bonna okutegeera yabasinga amagezi ayinza okuba obudde obwo ng'alina busobozi abasinza busobozi bukola ekyo obudde buno. Naye kaakati nalabye Kenzo ng'ayogera ebigambo nti muyimbi ki mwaba abayimbi awo wennyini we mbadde ndaga nti
dimansi ewedde wiiki ewedde yali ne Edisendi ku interview emu lwakuba saagigoberera kuva gye baava okutuuka awo naye nze ngenda kwogera ku clip gye nalaba nti abayimbi ab'omu 2000 okudda eno ate era naye mbadde ndowooza nti yandizaawo mu 2000 nga 10 ye 2000 ye 2000 ab'e2000 okujja eno be basobodde okubeera nga balina kye beekoleddewo mu music okugeza basobola okulaga ebizimbe amayumba mwe bakola ki mwe basula ag'omulembe kwosa n'entambula ez'enjawulo kintu ekyo natakomaawo n'awa example ey'abamu ku bayimbi ab'akadongo kamu nga okugeza Mzee Dani Mugula y'omu ku bantu be yanokolayo n'abalala ab'akadongo kamu kale yali tayinza banokola bamalayo yabazinga bonna lumu Dani Mugula n'abalala abagwa mu kkowe eryo kati olunaku olwaleero Mzee Sebata tumulabyeko ng'akulukusa amaziga Eddie Kenzo okumanyiira menta Eddie Kenzo ngenda mutemera ebintu bino abitegeere mwami muzungu basudde yayimba oluyimba ng'ayimba mu buddu ow'edda n'ayimba Katonda ka okutuusa lwe twevaamu nga nze ayimba ne azaalibwa omwami omwawo kagoza ne tuzimbayo amayumba agatemyanga abantu ennyumba gye yazimba e Buddu etemyanga omuntu olaba ndowooza Kenzo bw'agenda olwaleero n'agiraba ze yabadde agiriga nti baazimba obuyumbayumba obutategera teriyalina ennyumba naye mwaka mwe yayimbira oluyimba olwo Kenzo omwaka basudde mwe yayimbira oluyimba olwo n'omwaka gwe yazimbiramu ennyumba eyo anti olwaleero yennyumba gy'osobola okuyita eya Kenzo n'okusingawo saakomyawo mbadde otuuse mbadde ndi mu kweditinga no program mu program eyo mbadde example wano enaakulabye mabega wa Umeme waliwo ennyumba y'omugenzi Oito Ojoko we wali Wumukati School of Journalism mwe twali tusomera then ne Wumukati awo ebukesa weeri kati era gaali maka g'omugenzi Oito Ojoko si ye yali omugundi yali mukulu mu gavumenti ziri ez'emabega naddala nga akulira amagye era yali mukulu mu magye yafiira mu kabenje kenyonyi akagambibwa nti kapangibwa naye ebyo tetugenda bigendamu naye wookwata ennyumba y'abasudde oba n'okwata ennyumba y'akafeero y'ennyumba ya Oito Ojoko kaakati kankugambe kino kye bayita Kampala mukadde kyekyali ekibuga ekikulu Kampala Kenzo agende koodi Kampala alabe ebizimbe ebiriwo bwe bifaanana kati ali mu kubanja abayimbi basse batta Dani Mugula ababanja zikalina mu kibuga ekiramba Kampala kalina zaalimu mmeka era ekyo nakyo olinga alabye program gyenkoze nze njagadde Eddie Kenzo addeyo mu mwaka gwa 1997 nsinzidde ku basudde kubanga be bayimbi bali bakola ki bayogerako andageyo skyscraper nti eno twagirina mu Kampala ne tubeera n'eno zi skyscraper nze ndiwo Emityana mu mwaka gwa 95-97 nali ntegeera bulungi okujja paka mu 2000 mu kibuga Mityana temwali mukalina n'emu ayite Mityana kati kyagamba bonna abantu abali Mityana mwalimu abagagga bangi nnyo abali Mityana ebiseera ebyo mwalimu n'abasajja kyagamba abo bonna baali baavu Mwiganga twalina mwana guest house yokka kaakati edda oba ebiseera ebyo byayogererako abasajja bazimbanga ennyumba baziyitanga bangalo mwamba ate bangalo
anti yes okiraba yali bangalo ezo ennyimba za lusi zabangako ka French cat bwetyo ng'olina amadirisa gaayo wano mu maaso asatu okitegeera kati ng'omusajja aba nayo abeera musajja zezo ennyumba z'abasajja bayogerako zezo ennyumba ya Paulo Kafeero eya wano wakajansi wa abaana gye bali oba bagitunda n'ogitunda simanyi waliwo ekajjansi ne wabeerawo n'eri mu kyalo kaakati ennyumba y'ekajjansi omusajja yagizimba nga ye Kafeero ebiseera ebyo Kenzo toddangamu okumwogerako kyokka ate abasajja abo tebaalimu influence yonna nti twayimbye nti oba baagenda ne bayimba mu campaign ne babawo obuwumbi nti oba baateekawoko ka federation akaleeta obuwumbi bagenda nga ne basiba ebikaali byabwe ne basolooza abantu endongo nga ya 1,500 ku 10 mmeka ku 12 seyata yaliko ebendooza eyiye nga ya 10 mmeka 15 naye basolooza ne bakuŋŋanya 10,000 ezo 2 ne bakola ebintu ebyo ate waliwo gundi ani Kenzo waliwo byatamanyi ajja kusanga muzeyi Matiya Luyima amusange mu kkubaawo nga tamutegeera muzeyi Matiya Luyima nga ayina byakoze ayina byayina mu budde bwe obudde buno nga bw'obituma abaana ba leero tebasobola bireeta olunaku olwaleero mbadde ano ne ye Mutyaba mutabani wa muzeyi Luyima muzeyi Luyima yalina amakeekatwe sisuubira nti gyali mizigo kati gyegyo emyaka ye gyali mu nkola ki gyali mu kubeera ng'akola ki ng'ayogereramu era nsuubira ne muganda ng'Eddy Kenzo simanyi ensi lwaki etwemazaamu kubanga ensi eno ffenna ekola ki etumala wali ofumiitirizaako watya muzeeyi Ssebatta oyo singa baba Eddy Kenzo b'omulembe guno oba Kenzo yatuddekaawo na comparing ba muzeeyi byaboogerako obudde buno naye bye bagenda omwogerako mu myaka 20 emyaka 20 ayinza obutagiweza nga bamwogerako kale ne wali oba mufu oba mulamu kati ekiyinza omutaasa bw'aba ayagala bamwogereko afe kati ng'akyasobola okubaawo olubugumu luno naye ekiseera kisobola okutuuka nga senga afa ekinene nnyo bamwogererako emyaka eki niwataddamu kuba wawuliza Eddy Kenzo bamwogereko ku ki tuligenda okutuuka emyaka egyo nga waliwo ate abaana ba star ng'ekitegeeza kino kyenjagala okulowooza Kenzo kyeyandibadde ng'atunuulira nti nze wenfuniyaga ati ezoogera ku ba Ssebatta babasudde baddaani olwonza ate emyaka egijja buli generation ebeera n'ebyayo bwekiri nti kati guno omulembe gulinga ogw'okwejalabya nti okeera n'owulira oli nominated nti kati okeera ssaawa zino wooli wano emboozi eno nga mu America bagifunye bwekiri bano abasajja baamalanga kukola luyimba nga luno n'amala okukola oluyimba luno n'alutwala ono ye Tubro n'amala aduteeka ku gundi ku Radio Uganda olwo Uganda ne bakola ki ne balyoka baluwulira kati bano abasobola okugenda wano ne wali okubeera nga balugula nti bano abasajja baabunanga eggwanga oba ensi nga babuna manyo naye ng'ekyo kyonna baakikolanga okutwalizaamu baalinga bazimba musingi olwaleero Kenzo gwayimiriddeko n'abajerega gwayimiriddeko n'abalengeza gwayimiriddeko n'abafuula nti bate babigere nnyo tebalina kye baakola tebalina mwami Kenzo kyenjagala amanye ensi ekyuse bamuzeeyi Dani Mugula we baayimbira ennyimba ezo we baaziyimbira Uganda yalimu abantu bameka population wise mwalimu abantu bameka bwali tebuwera sensasi eyasooka okukolebwa gye nasooka okukola gye basooka okukola nga ntegeera 1900 oba yali 95 byali bukadde 5 alina kubeera 94 kubanga bayisaayo emyaka bukadde bumeka 5 kati olwaleero Kenzo yeebuuze nti abantu abo obukadde 5 balina ssente mmeka ze baali basobola okugabanyako abayimbi bakole ebyafaayo ennyo byali bitannaba na kutuuka
ebyali bitannaba na kutuuka byayagala bakole nga byali tebinnaba kutuuka. Mu Uganda mwalimu abantu bamekera, mu Uganda mwalimu ssente mmeka? Lwaki obanja abasajja abo kalina nga mu kibuga ekiramba Kampala, ekibuga ky'eggwanga mu masekkati wano kalina zaali mu mmeka? Kati obuuza Kenzo nti kale oli w'amaanyi wano mu kibuga Kampala, Kenzo oba oli wakabi olinamu akeedi mmeka? Mumubuuza oba oli wakabi. Kubanga naye kibagenda omubuuza. Kyogamba nti mwe abayimbi abaakati abaliko bino ebizimbe bye tulaba bisituse mu kibuga byammwe. Lwaki temuzimbye ekibuga wakati oba muli b'amaanyi? Kitegeeza abasuubuzi babasinga okuba ab'amaanyi. Ne luli baaliwo abasuubuzi abasinga basse batta ssente naye nabo tebaasobola zimba kalina z'obanja basse batta. Okiraba? Kakati mu kyo Kenzo amanye nti ensi ekyuka. Naye kirala nze nenya nnyo mwami Muzungu. Nenya nnyo abantu bano, abantu abawa obukulembeze. Walina okubaawo qualifications ez'obukulembeze. Okitegeera ndowooza. Abantu nga mubawo okulembera abantu babagireyo ku mpapula baziteeke ku mmeeza. Muleme kutunuuliranga amannya nti gundi afunye erinnya, gundi wakabi kubanga ayimbye nnyo. Okuyimba kitone. Niyo okukulembera abantu waliwo okubaawo ebikigenderako. Mujja kuleeta omuntu olw'okuba yayiyooliriza oluyimba ne lusamba akajji ne lugenda waggulu. Mulowooze nti yasinga okutegeera. Mumuleete mumuteekaawo abaswaze. Nalaba kati kankubuze mwami Muzungu. Abasajja bakoze olaba abasajja babadde mu showbiz wano. Bobby Wine, Chameleone, Bebe Cool n'abalala. Wali owuliddeko mukamwake wali owuliddeko ku kigambo ekiva mu kamwa ka Kamiiri yadde Wafujjo oba Bebe Cool ng'ajeregerera abasajja abo? Kujjako kye nawulira pulezidenti waffe nga agamba abayimbi bannange mwetegeerere kubanga bali mu bakozesa bukozesa ndowooza si bye bino. Anti kati ekiyamba ba Bobby okubeera nti bo basobola okubeera bamulengera nti bo basoma. Abantu mubakwatibwa nsonyi baga nti ebintu ebimu ensobi ze bakola ziva ku butasoma. Muleke abantu bakwatibwa nsonyi bibagamba. Ndina akantu akalala ke nalabye. Waliwo yagambye Kenzo, tubadde tukusaba mu mirembe oddeyo gy'oteekeddwa okubeera. Olime nti kubeera mu mupiira so si mu byakuyimba. Naye kati olw'okuba olaba nti leero bagira kati omanyi kati Kenzo alina ekintu kye yasukkulumako ku bayimbi abalala mweno industry nti ye yategeera kye bayita digital. Okitegeera nti Kenzo asobola okukusala amagezi gonna n'alwana okulaba ng'oluyimba lwe lufuna views. Era nave n'abaga nti mu Uganda ani ansinga views kubanga ye akazannyo ka views yakakola ki? Akamanyi. Banji basobola obikola ne mulimu mu music industry abatakolerera. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukolesa awo 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo, Nakawuka Road. Views. Nga sibye batwala ng'ensonga. Kyogamba ba message tebasobola funa views. Basobola. Lwaki bakaka abantu kitali kituufu. Babawe ekituufu. Kati mucho Kenzo wakabi kubanga akikoledde so akuwakanya nti si wagandi si wakabi wakabi era akikoleredde Mukama si kikolera Mukama akimutuusizako okubeera owakabi. Naye Kenzo aleme kulembera abantu akulemberwe kubanga teyasoma.
mwami muzungu ononsonyiwa ekyo nkikubuulira mazima abantu abaasoma balina bye batusingako omuntu kati okusoma kitegeeza bugunjufu era omuntu ekimutwala mu ssomero kugunjuka omuntu gyakoma okubikkula ebitabo agunjuka mu kugunjuka kivaamu okukozesa olulimi kivaamu ensonyi nti kina kakati mu mbeera eyo mwami Ssebatta atusaasire atusonyiwe mwami Dani Mugula n'abalala bonna bakama baffe abo bamuzeeyi baffe abo mweno ndabye ekyali negunga mukambwe atya amaziga ge babadde bakaaba babadde tebali ndaba olengedde serulungi kibijjiki amaziga ge babadde bakaaba babadde tebanoonya likes na views gabadde gava ku mutima olaba ndowooza nga mutuufu omuntu yenna ntunuulira muzeeyi Ssebatta n'atuuka n'okwekandaga n'atambula n'avaawo ng'ennaku emuluma olaba ekikolwa ekyo kyakoze nti ekikolwa kyakoze n'agamba lwaki okaabya omusajja eyantendeka omusajja eyantwala obudde n'omuyisaamu amaaso bw'atyo kyekiri Kenzo kyeyakola Kasuku okitegeera naye n'akuba ekikonde nti kati muzeeyi singa be bavubuka ab'omulembe guno abadde akukwata amataayi nti kubanga ekyo ekikola kyakoze ekyokuva mu ntebe n'agenda ng'akaaba abadde ajjudde nti ekitegeeza nti singa asanze babadde bavubuka bano baffe twandibadde nga amataayi ge gakola ki gegaddako naye nga bakama baffe nsaba mwami muzungu nga nsinziira wano nga nze Geoffrey Nkwanga nsaba bakama baffe bamuzeeyi Ssebatta sisobola bamenya bamalayo n'abaawummula batusonyiwe omwana oyo abamu tujja kwetonda kubanga ye ayinza obutakisobola batusaasire bakadde baffe batusonyiwe bakolerera industry eno batuleze baleze abaana abayiseewo n'abatayiseewo naye nga bonna mu butuufu bazimbye olutindo ensi kwetambulidde era kwe tweyagalira mu music industry naye batusaasire batusonyiwe bakakkanye obusungu emitima gyabwe gikole ki kubanga bazadde newankubadde Kenzo akoze ensobi oba bwati bwali naye bazadde bafune omutima ogwo gw'ekizadde baleme kukola ki kuziira nnyo kubanga omusajja bw'atuuka myaka ng'egyo n'ajjula ennyo bw'atyo tusobola n'omufiirwa agamba ate egyo emyaka gyaliko givaamu mikisa oba bikolebwa kaakati tusobola n'omufiirwa muzeeyi awo nga bw'agenze obulamu bwe busobola okukola ki asobola okulemererwa naye Mukama asaasira Sseekisa abakakkanye olaba ndowooza omwana oyo Mukama amusaasire Mukama amutuulemu ateekuke ekiseera ategeere Kenzo akola apology ng'eri public kubanga bwe yabadde ayogera teyadde takikola mugundi teyazze manju era yazze mu public yetondera abasajja abo tolowooza nti ebintu ebimu Kenzo yandifunye omwogezi nze simwetaaza funa mwogezi Kenzo ebyokulembera abantu abiveeko anti ndabye bino biringa bya family ndabye ebintu ebimu enfunda eziwera ndabye nga ayogera naye ng'amaalirizayo kyessa wano baamubuuza ku bya copyright nti butya we radio stations we zinaakuba ennyimba z'ensi endala bwanti tugenda kubanga nazo tuzisorooza kubanga neighboring rights tulina obuvunaanyizibwa olukusa olusoloza ku neighboring countries kakati ekyo kyawukana nekyenkugambye nti ebitabo kati kankugamba omulembe guno we gutuuse amazima mugoogeranga omulembe guno we gutuuse ebitabo biba bijja kubanja oba oyagala ebbanja lisigalawo ogenda okulaba ng'oyokeza naye ng'ekikusumbuwa oli uninformed tetukomye awo n'ekirala era nalaba olunaku lwe baali wali ku gundi ku parliament nga agamba muzeeyi Ssebatta kati muzeeyi mwesanyukireko mwe bakamiliyoni omwafulumiza ku ntambi abasajja ababadde balemezza bi copyright ku nnyimba zammwe kati mugenda kugira bu copyright ya myaka gya copyright evaawo obwananyini buvaawo omusajja gwe wakola naye endagaano n'omuguzi olutambi olaba ndowooza n'omuguzi olugenda ne bagamba copyright reserved by Kasajja and Sons oba Lusini Enterprises eri gye nkuwadde oli Simadox
bakugambye anayina obuvunaanyizibwa kasiiwukira naye wumpa yeekola ki oli kyaga era kasiiwukira naye wumpa yerinaki obuvunaanyizibwa. Kati mwami Kenzo nze mu katambi kange kenkoze ngambye nti alabika tasoma byafaayo oba tanoonyereza byafaayo wabula waali walabira omusana. Ante waliwo okumanya okuteetaaga byafaayo ng'olina kuba mugezi ng'oli mubuulire. Kaakati ebintu ebimu ng'ebya copyright tekikwetaagisa kumala kubikkula byafaayo. Olina kubeera nga bakusomesezza busomesa copyright. What copyright is. Anyway, mwami Nkwanga abantu mubabuulira amazima saba tufundikire programu obudde bugenze tubeere nga ate munaye tugenda okuwatanya ku mirimu emirala. Tugenda kutunuulira federation ku mulundi ogujja eyimiriddewa kubanga already bano we babanga koramu yonna eyakadongo kamu eyakomawo etudde negamba sebo ejjogo tuliko tosobola tukulembera ekitegeeza abo baba bakoze eki bagenze federation egenda sigalawa. Kale nsaba obugambo bw'obusemba tuveewo. Federation ejja kusigalawo nga ya munju kubanga yafuuse ya muntu tejja kuvaawo kubanga bw'okeera enkya n'ozimba ennyumba yo olaba ndowooza. Yes, sir. Bw'ogizimba n'ogiteekawo osobola ogiteekawo n'ogaa nnyumba yange y'abapangisa naye abapangisa bwe bafuluma ne bagivaamu tekuvaako esigala yo oli wadde mba ogirundiramu enkoko okitegeera kubanga njuuyo olaba ndowooza kubanga oyinza okiteekawo nnyumba y'amaduuka ab'amaduuka bagipangise ne bagagezaako nga balaba butuufu ekifo tekikola awantu tewakola ne bavaawo ng'oli wadde mba ottema ekiyumba kyo n'oteekamu enkoko olaba ndowooza. Waliwo omuyimbi gambadde njogera naye agambye omwana agenze mu lusuku n'akwata ejjambiya n'atandika odusaawa mbu kino kyakoze olusuku alusaaye n'amatooke nago ne gagamba naye abaana abo beegendereze abaana abo basome ebipande ekintu kyonna ky'oyina nga gwe Kenzo nga wakifuna lwakuba oli muyimbi nga tewakifuna mu kuyimba weegendereze nnyo ani yakwegomba akikuwa olw'okuba oli muyimbi. Kuuma nnyo ky'oba osinga okwenyumirizamu nti kikyo kyekyo kye wajja mu kuyimba ne bakusasula olw'okuba oyimbi naye ekyo ky'ofunye mbu olw'okuba okifunye olw'okuba nti nno oli muyimbi ne kijjiramu ekyo okuyimba weegendereze nnyo gye kyayita kubanga eyakikuwa ayinza okuba nga yateekawo yalina ensonga lwaki yakikuwa ensonga bweggwawo oyinza obutakisigaza. Nalabye ono owa Gagamero yakubye mu federation ebituli n'akuba mu bago lye balwana lye bakyakyankiza n'alikubamu ebituli n'alaga nti abaaliyo bonna tebamanya kye baali bali mu kukola. Kyekiri kyogambye ekyokusoma bantu bange ffe ebiseera ebisinga batugambako omuntu anyiiga. Mwami Nkwanga siibula nseebula abantu mwenna mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza naye nga tusaba Katonda atusaasire industry yaffe edde engulu. Yes, sir. Industry yaffe edde engulu ereme okuddamu ofuuka ekivumo nti music industry y'abantu abataasoma. Yes, sir. Kubanga ebimu bye tukola ne bye twogera bijja tufuula abataasoma. Omuwanyi waliwo ekigambo ky'oyinza okwogera yakoma mu kirasi ki olaba ndowooza weewalanga nnyo okubuuza ekibuuzo oyo yakoma mu kirasi ki yakulirawa ebibuuzo ebifaananako bwe bityo kijja kutuyamba industry manye ekiseera kijja kutuuka music industry ejja kudda engulu kubanga tukkirize tugaane abantu abafaanagana ng'abo ba Eddie Kenzo industry bagitadde bagisulidde ddala mu nnyanga okiraba ndowooza bakola ebiragaano basayininga ebintuntu bye batategeera ne baddira abantu ababitegeera. Omanyi waliwo abantu botayisaamu maaso tosobola kubeera nga oyogera ku music industry. Bebe Cool yakola ebintu bingi nnyo ebita oluusi biyinza obutakuwoomera okusingira ddala politically going nnyo wrong naye bwe kikwata ku music industry agitegeera. Kale bw'omumma okutu olw'okuba gw'olina ky'owulidde akuleka n'okola by'oyagala naye era obudde bujja kutuuka
awo nzike nga kututteko wini kubanga ajja kuba ye mutuufu. Kale nsaba tuwulirize ku bantu abakulu tuleme banyooma olwo tubeere nga tuli bagezi kubanga twebuuza ndi mugezi abamubuulire. Kale akagamba akasembayo genda ku YouTube ononye Geoffrey Nkwanga oba oliawo oyinza okusangako ebigambo ebyongeddwako moto wa Emmanuel Bogere. Ennyimba ze nsaba oziwulirize, nsaba zidownloading ennyimba ezo ziwuteeke ewuwo zisobola okuyamba eri abaana oba abantu abo b'owangaala nabo naawe kennyini zisobola okubeera nga zikulambika naddala oluyimba lwenteekako essira noonya omulimu. Kati ayina ez'omukwano zisobola otuyambako ffe ab'ebigambo ebitono kosoosaayo goveno negula buneguzi oweereza kayimba okaweereza muntu omulabira ku mulyango nga mwami muzungu neyanza nnyo okunkyaza neyanzeege weebale nnyo okunjagala. Akayimba okaweereza omusanga ku mulyango ate kati wansanga bano we bansanga nga ndi ekyambe ky'omuka omwana ekyambe ekyambe ky'omuka omwana ekyambe kinajja omuliro leero bannange abantu kangambe ne kino abantu abatalaba ku bivulu ebyo ng'ekyambe ky'omuka mwana tebamanyi kye bayita bivulu. Ekyambe ky'omuka omwana ekyo banyumiza story ng'otuuse e Masaka olwo okutta ekyotera nti bagenda ne bakola ekivulo ne bakuba oluyimba olwo mwali mu famire ey'abasezi era nti abasezi abo ebitambo byalinnya bagenda okumaliriza boonoonya ebintu era byaggwera ku poliisi nga abasezi basasudde Fred Kimera ebintu ebimu balimba ekintu ekyo abasazi ebitambo bibalinnye naye nno munaye nkubuulire omanyi nze bwe bannyumiza sikkiriza byonna kituufu naye nze ndina byenzikiriza okkiriza nti wenkwata nenkuba oluyimba lwa Lubaale zirinnya bwe kiri. By the way omanyi mpuliriza nnyo ebibooziboozi byakaziwe kape webyoyo ayina emboozi. By the way omusajja oyo kaziwe kape omulaba kaziwe kape nasooka omulaba mwaka gwali gwa 1999 oba 2000 twali ne boogere tutambula ekira ntwalako mu ndongo ndi nali myaka nga 15 akabaalo bakayitanga Umoja kali ke yayimbako mugondi labayo fa bava mu Umoja enjado kati kali abanateetaawo wenda bakazibwe kapo ayimba oluyimba ekituguza abakazi tubeera twewala kulwa kubanga bwogula omukazi obeera ku shuwaddiiro olaba oluyimba lwolwamuleeta kakati kaziwe kapo ngenda nzizeemu mulaba nzize mu following kalawo wonna wabedde na Budumulasi kati nzizeemu mulaba kuzino interview kaziwe kapo buli lwabeera ng'ayogera ku bintu by'amaka waliwo kaziwe kapo ebintu byayogera n'ogamba bayazze wange kaziwe kapo waliwo ekigambo kye yayogedde ekibozi kye yanyumiza n'agamba oyinza okugenda n'oyenda ku mukazi n'oyingira mu nnyumba bw'oyingira mu nnyumba mukyala wo n'akugulira n'omutunulako n'obula omunyumiza n'otunda akantu koobadde nako ng'owuli oyagala onyumize mukyala wo nomusalirewomu amagezi musolovinga ekizibu ekikutuusa kati awo wennyini kaziwe kapo abadde na Sabazonto nga bali ku nsonga ya DNA ku DNA eyo ayina agambye nti ayina waatuse kale n'agamba nti oba olumu otuuka nga ekikuluma ng'okitegedde nti omukazi siwwo omwana siwwo ekikuluma sikuzaala bweru naye ekikuluma yakikola emirundi emeka kubanga tebakikola lumu so senga omanyi kikyagwa lwa lumu noka oyinza okigumya naye mb'obeera ali omutima oba yagendayo emirundi emeka kati nno nze kaziwe kapo nga 12 nze saagala kulaba kaziwe kapo ng'alinnya stage nga ayimba era yensobi gy'agenda okusinga okukola kaziwe kapo atuula anyumya emboozi ze kubanga ekyamazima emboozi za kaziwe kapo zimutunze ate ng'emboozi za kaziwe kapo za ddala baabinyumiza wulira nti bya bulimba kubanga aba abinyumiriza omuntu omukyamu kyenagamba bano nti abayimbi bano bayimbanga ebintu bye baalabanga kati ffe bye tulaba ab'omulembe guno ogamba omusajja yalenge naye kazibe kapo ebintu byanyumya bijjudde mu maka g'abantu
bijjudde mu bantu ayogera ebintu byonna byayogera batuuka ku bintu by'amaka n'ayogera abaana ku baana n'ayogera ku bakyala ate abakyala abakuba budinda olaba ndowooza owulira ddala nga bambi kazibe kapo So, oli musajja tubeere by the way ndowooza bantu bamuwagire bambi afune ku ssente kazibe kapo sigenda kusubwa kubanga mbeerayo ku lunaku olwo ngenda kubeerayo ndabeko kaziwe kapo ng'akola ki ng'atunyumiza emboozi ekigenda okunyiiza ze bayita ez'obulimba ekigenda okunyiiza kimu akuŋŋaanye buli gwanyumiza naye nti wano bamutute ne sendi mpazi yanyumya sitole y'akami akadduka ne kasiba yali mbwa eyasiba eddiba ne lyebikula ne ligwa eri ati kaziwe bajje batunyumize embwa by the way olaba abazungu eyo baatusookayo dda nti omuntu ali famous mu kintu ekyo ajjanga kati wentudde wano n'atandika kubanyumiza bunyumiza n'avaayo nga mumusasudde kati bo baakola engeri yonna esobola okubeera ng'esanyusa abantu era y'ensonga lwaki nti abamu osanga nga ebibaluma bitono nti buli omu alina ekisobola okutwala stress ye ekisobola okendeeza kandi kazibe kapo ajja kunyumiza emboozi mu kunyumya kw'emboozi kuno ate era naye kimuyambye abantu bategedde ennyimba z'akazibe kapo ennyimba z'akazibe kapo zisituse nkubuulira abantu baagala oluyimba lwa beeping olaba luno oluyimba baluyita kezaala olaba abantu baagala ennyimba buli omu anokolayo kimukwatako era mwami muzungu noonya kuba abantu balina ebitone ebyenjawulo abantu babeera eyo ng'olaba muyimbi naye ng'alina ekitone ekirala naye neebaza mukama okubeera nga kazibe kapo yatuuka neyeezuula nti musajja mugezi asobola okunyumya emboozi asobola okubuulirira neyeezuula okitegeera ekigambo kwezuula nno kikulu okiraba kale nno okimanyi nti twasiibudde dda twasiibudde kazi era oli waaba awulira nga wali wetwagambidde nti mweraba ayinza okuba yatuuse edda n'ejjinja nga ffe tukyaliko mwami muzungu weebale nnyo kale so mukama akuwa omukisa weebale okutukumaakuma mu mbeera ez'enjawulo ngezaako mukama ayongere okukuwangaaza katusabe bino tebitutwala kuba amanyi olina ebirooto byo mukama abituukirize nze Geoffrey Nkwanga kazi amanya nagabagambye erinnya leka ndikkaatiriza abantu balitegeere nze Geoffrey Nkwanga noonyako ku YouTube channel yange sibuza akayimba njagala ebirungi tonimba laavu gye nnina tonimba omulungi tonimba bebi nsabo njagalire ddala teekamu tonimba Geoffrey Nkwanga ojja kafuna balimbye kale bantu bange mubeere bulungi mweraba omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 77
34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.